nga naffe kenyini abafunye obuzibu atuukira ku mwannyinaffe ne maama yatuuka okugenda yalabe ku mwana we nga mulwadde oyo omukyala yakwata amazzi n'agamuyiira n'agayira nazaala we maama teyalaba na ku mutabani we n'atambula n'akolaki n'akomawo oluvannyuma nga tuwulira nti yakoze eki nti yeetuze dwaliro ebyo byagamba mbu nno simanya omwami we teyajja ku mukolo simanya yatuuka leeti yasula wa mukyala w'omukulu gye yali asuze kati then ku makyo n'atabuka era noono nasanga nga tannaba yadde kwekolako ng'omugole yadde n'enviiri tannazisala olw'embeera eyakolaki gye yaliwo ne tugenda mu ddwaliro nze n'embeerayo mu ddwaliro tugamba naye katugenze tukitunulamu ne tulaba nga lirabika ddogo ly'oyo omukazi ate gy'omanyi abakyala abo basussa nnyo eddogo abakyala abo abapya balamu baabwe tutera nnyo okubaaga naye tetwayagala mukazi oyo olw'ensonga ebintu bye yatandika okukola ki okwekolaakola nga azze mu maka ga mwannyinaffe yakolanga biki omukyala oyo okuva lwe yajja famire yonna yasasika tetwaddamu kufuna mirembe n'ekirala mwannyinaffe we yafa yakwata abaana ssebo n'abatwala ewaabwe n'abakazi alina obuntuntu bwakola yagenda n'okuviirako ne mujjawe okufa kuba ne mujjawe essaawa zino ali ku ndiri naye nga ddogo ly'oyo omukazi kati babasawo bagamba kikimu abasawo bagamba pressure si pressure ye kennyini oyo kuba obulwadde bwatandika bwamugwira ng'amaze kutegeera mikolo gy'oyo omukazi pressure ekubanga abantu mulimu n'eddogo oyo omukazi mulogo nnyo wabula ekyeddogo nkikkaatiriza kubeera bannanga oyo omukazi mubi omwo mwatunuuliranga ekitategeerekeka oyo omukazi mubi nnyo naye gyakoma okuba obubi ku face n'omutima gwe nze simanyi na mwannyinaze kye yamwegombako sikitegeera oba yamwambaza ki era kye yamwambaza kati essaawa zino kyekigenda ebyo byawoza alaba muzimu mu nsonda kyekyo kye yayambaza bbaawo okutuuka omukwana kyekigenda naye muno nakimutwale fe ebintu atunda amalewo naye akwate abaana baffe abatuwe fe tulina kirala kye tumwagaza kuba olwedde n'ebintu byonna abitunza abimazeewo kyenumya nnyo okulaba nti mulina ennaku ya muganda wammwe yafa naye ebintu bino byonna bisoboka mu bintu by'abajja n'abajja toteekangayo kikyo nkakasa naawe olina obufumbo obubwo okimanyi nkimanyi naye ate wabaawo omuntu nga ye tasoboka oyo omukazi tasoboka gwolaba oyo omuntu wotuukira okutta bbaawo gwolowooza kiba kiki ogwo ogukazi tegusoboka mwe guleegeraga agabeere gukazi guzibu nnyo kankubuulire nze kankuwayo sitole mu lumu nagende wa mwannyinaze ng'akyaliwo neŋŋenda n'enkyala nakisanga kifumba ennyama kyakwata esepiki y'ennyama sebo ne kigiddusa ne kigikwekeyo wansi w'ebitanda kirabika ewaabwe balya n'abantu tombulira kikazi ekyo kirabika balya abantu n'abaana baffe kirabika yabatwala kubalya nze bamumanyi bamulamu wadde babiri naye oyo omukazi mubi nnyo nga wokiwanza sirabangako na mulamu afaanana bw'ati n'abaana baffe balina okuba babatwala kubalyo oba sekyo babatwala nti nno bazze nkubira essimu bannange nzije nze nkyasanguzemu ago agabeera agakikulanga ag'embizi tombulira nze nakwawo ekyo ekikazi seetaagira ddala si kunyiiga bannange tuyina ennyiike ku mutima ku lw'oyo omukyala oyo omukyala byatukoze bingi nnyo bannange oli musaayi gwange numirirwa musaayi gwange na famire yange oyo omukazi byatukoze bingi byesaana kudda wano ate nomunaye tekiswala kiswala nekitooka okumanya kisiru kitutidde mamaffe kitandise omuntu omufu tebamwogerako nekituuse n'okuleeta mwannyinaffe ffe tukyali mu maziga kyo kitandise kwogera ate bya kisiru byaki simanya ebintu bye kyatunda tebyakimala bwetunda bulungi bintu bya mufu gwamanyi gye kali ggwera n'omuzimu gwo ate njagala gunzike nga nawe gukututte nga nawe ofuuse muzimu mbwaggwe bannange nze kyekikazi saagala nakuwulira bikikwatako saagala wabula yaleebuka miliyoni emu emitwalo nkaaga wano oba tosudde oba olonze bulonzi abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo tukomyewo okubeera nti tubasabukululira estates zaffe empya ate nga mba mpise n'omugagga Sozo
mwenyini director abantu balina endowooza nti okuzimba olina okubeera ne space nga nnene nnyo 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 bwabuga bwe ntunuulira nnyumba eno eri ku space ntono ddala let me say 25 by 50 naye ng'ate nannyiniwa waneno yazimba amaka agagumidde kati ono alina stress kimazima ddala kukikwatagana n'ekyokupangisa mu bumpimpi nti gwali eyo ng'olinda binene olinditwala bingi yagamba tajja kutuukaka bwe yalinda okuweza ebingi okutwalira abakadde teyagendera ddala so yatandika n'ekyo ekiriwo so basically and mainly kulaga muntu nti abantu gye bali eno nga batudde entende beeyagalira mu bulamu naye ng'ate si wanene nnyo naye ng'ate zibawa emirembe so mukwano gwaffe enaali eyo dduka misinde Sozo Properties ettaka tulirina mu buli size. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebintu ebyange banaye biba byampolampola sipakuka sitera nnyo okwagala kufollowinga nnyo story naye abantu bwe bankubira essimu mbawa omukisa. Tulina Safina olunaku olwaleero muganda w'omugenzi Abdu eyeetuga oluvannyuma lw'emikolo gyabwe okuggwa ng'ono ye muganda w'omugenzi abamulamu mu maka ago ag'omugole Aisha si bwe kiri twagala okutegeera ddala ekituufu ekyaliwo. Abantu mu comment section nalabye omupiira bagukyusirizza mu abafamire bagamba nti mulabika yemmwe mwekobaana n'omukazi omukulu muto omuki omusajja. Tuli wano olwaleero okubanga tutegeera ku mboozi eyo mwebale kutula mwebale kusubscribe nga nze Hadija Kigozi. Tuteekamu abaana b'omukazi Yaasi. Tumusanze mu maka ge wano e Bugema era nga tuzze olunaku olwaleero beerako ne byetutegeera ebitonotono. Bajukiza nti Sozo Property Consultants tutunda ettaka. Emitwalo 15 gy'osiba ku ttaka lyo ettaka tulitereka n'ojja ng'omalayo mpolampola. Iffe tulina payment plan esobozesa n'omwana w'essomero okufuna poloti. Duka misinde ku Sozo Property Consultants obeere nga ofuna ettaka bulambalamba. Aba London Quality UG batunda electronics omulungi ow'omulembe taki ebintu ebyakabi washing machines pasi rice cookers chimneys ombiyungu emizindaalo fridge balina ebintu ebirungi bw'oba opulaninga kuyingira nju weekwata aba London Quality UG bajja kuwa ebintu ebirungi eby'omulembe oyingire ennyumba yo ng'ekola eti ate ebintu ebirwawo naye gwe buli mwaka n'ogula pako buli mwaka n'ogula rice cooker si bwekyo si bwe nali nkola right now tekyali byakukanika nagula omulundi gumu nina ebyo sikyakyusakyusa nsensa okulaba ogamba otya toyagadde nkulabise sandyagadde kundabisa naye nvuddeyo ku lw'omukyala oyo mulamu wange eyali kuba omukyala oyo yatukola ebintu bingi tukyalina mu maziga namulabye waneeno ng'alina ebintu byakunnyonnyola nga naye byannyonnyola si we byali n'ensalawo nzije nkutuukirire nfune omukisa ogwo ogukola kyo gutangaaza abantu abo abamulabye nga ebintu byayogera ng'ayogera eby'obulimba. Aisha mukyala Aisha omukyala oyo yayingira amaka ga mwannyinaffe mwalimu omukyala omukulu eyasookamu ye naye omukyala oyo we yayingira amaka kale ye yamanya nti amaka galabika gagendera ku ddogo n'atandika okukola eddogo lye n'akola kasasiro yakola ebintu bingi. Ani omukyala oyo mwe mwategeera mutya nti Aisha mulogo? Kwe tutegeerera nti Aisha mulogo mwannyinaffe kumala ate naye n'afa we twategeerera kuba omukyala oyo yasanga mwannyinaffe ng'ali ne mukyala we nga bali mu maka amalungi agateredde nga balina zibizinesi zaabwe balina abaana baabwe naye omukyala oyo we yayingira amaka ga mwannyinaffe yatandika okukola ebintu bingi nga ye kyafa ayagala bakole ki bamwanjule ng'ate ye ayagala buli kirungi kibeere nga kituukira ku ye n'akola ebintu bye bye yakola mu kukola ebintu ebyo ye teyamanya nti bijja kuvaamu ki obuzibu. Mwannyinaffe yalina zibizinesi ne zitandika mpola okugootaana mu kugootaana omwo n'atandika okumanya nti nno yamugootanya yatuuka n'okulondako ku bucupa yabiŋŋambye mu luvannyuma lw'okulondako obucupa n'ayeyongera embeera neyeyongera ddala okuba obubi naye nga ye nawulidde nga kunnyonnyola mbu simanya baakola omukolo simanya omukolo gwe ne gugootaana gwagootaana lw'amalogo gennyabo. Omukyala eddogo lyayina pitirivu kuba nawulidde ng'ayogera n'okwogera nti omugenzi amulaba ne muki mu nsonda ate akyamulaba nnyo kubanga ye kennyininyini ye yaviirako mwannyinaffe okukola kyokufa. Mwannyinaffe yatuuka n'okulwala
ne twagala okgendayo okumulaba nga tatuganya mulabako. Mama affe yalwalanga nga mwannyinaffe yakola ki yamubeererawo nga naffe kennyini abafunye obuzibu atuukira ku mwannyinaffe naye mama yatuuka okgendayo alabe ku mwana we nga mulwadde. Oyo omukyala yakwata amazzi n'agamuyiira n'agayira nazaala we. Mama teyalaba na ku mutabani we n'atambula n'akola ki n'akomawo. Oluvannyuma nga tuwulira nti yakoze ki nti yeetuze. Twasituka okgenda twasanga ne mayiti bamaze ddo giziika era tetwakola ki tetwasobola kufuna busobozi buziika. Mu luvannyuma olwo naye kennyini yalemererwa n'asalawo n'atunda ki ennyumba ya mwannyinaffe. Ennyumba yali agitunda alinako bbaati alinako bulooka n'atunda amaka. Essaawa zino omukyala omukulu ali mu kubonaabona ki n'abaana be. Mpulira mbu bali eyo omukyala ayoza nangoye ku kyalo. Kale kwegamba embeera neeyonoonekera ddala naye kennyini n'atuuka okudda ewaabwe era essaawa zino mbu ali waabwe. Naye byonna nze nvuddeyo ntangaaze ebigambo bye yayogedde wano mu kamera. Ate omukyala teyeetaaga na mu kamera kuba bonna obuzibu bwava ku ye. Kati bo basisinkana ddi n'omusajja? Basisinkana n'omusajja ng'omukyala ow'ewaka takola ki nga ye tamanyi ng'era omanyi bona abawala abaagala ebyamangu atandise okugamba mwannyinaffe ayagala kumwanjula ayagala naye nga nalabanga oyo omukazi omukulu oba mbeera ye mukanjabudde okutuuka ku ekyo n'amalogo ge. Mukyala mulogo oyo mukyala mubi nnyo teyeetaaga na kubaako muntu amuyamba teyeetaaga na buyambi oyo. Mukyala mubi nnyo tasoboka. Ye yamanya nti nno omuntu abeerawo lwa ddogo kyo kyamanyi naye eddogo lye limutuusizza ne kubonaabona kwaliko n'okukanjabuka bw'atyo. N'agoba maama wo kwetuli yaasi n'agoba maama wo? Yagoba maama n'amuyiira amazzi maama n'atambula n'agenda n'omwana we teyasobola mulabako. Okukuzaayo emabega kiki ddala ekyaliwo ku mukolo gw'ono omukazi abeekwasa mu abafamire nti mwamulemesa omukolo? Ffe nga abafamire baali tebatuyise ku ogwo omukolo naye nga twabiwulira nti bagenda kukola ki bagenda kwanjula. Kati kwolwo olunaku lw'okwanjula mba ndi waka nga ndaba essimu ya mwannyinaze ne ŋŋamba yiyi ate ono ataŋŋamba ku mukolo ate kati kiki kyaŋŋamba ne nkwata essimu naŋŋamba mwannyinaze dduka ojja onsange mu maka ga mukyala wange omukulu. Ne ntambula ne ŋŋenda okutuukawo ng'omuntu agenda okwanjula ate ng'ali awo ne mubuuza mwannyinaze kiki. Naŋŋamba mulamu wo ali bubi puresha zimukubye era mbadde nsaba otuwerekereko bwa mu ddwaliro. Ne tumukwata ne tumutwala ensambya nga puresha zimukubye amagulu gonna nga gazimbye. Kasita yawulira ebyokwanjula kw'oyo omukazi we waava obuzibu n'embeerayo mu ddwaliro. Ebyo byagamba mbu nno simanya omwami we teyajja ku mukolo simanya yatuuka leeti yasula wa mukyala w'omukulu gye yali asuze. Kati then ku makyo n'atabuka era noono nasanga nga tannaba yadde kwekolako ng'omugole yadde n'enviiri tannazisala olw'embeera yakola ki gye yaliwo. Ne tugenda mu ddwaliro nze n'embeerayo mu ddwaliro era ne wenjogerera essaawa zino oyo mulamu wange bambi puresha yamumalamu talina nakyasobola kukola ki kwekolera okuleka abaana be bagenda ne bakola ki ne babaako bye bakola kwoza ngoye abaana be bayoza engoye ku kyalo naye ng'ono ye puresha yakola ki yamukuba. N'ebyo byennyini byagamba mbu nno kiki bamuloga ye kennyini ye mulogo kuba ne puresha eyo erina okuba yava ku ddogo ly'oyo omukazi. Ye yaleeta ki amalogo mu maka kyokka gwaleetako ate amalogo yamusangamu kuba ye mukyalo omukulu. Bannange owuliriza emboozi n'owulira ng'owunze olemwa. Abannayuganda lwaki teboogera mazima? Era nze wennamulabye nagambye nnina okulaba nkukakase kuba byonna byayogera bya bulimba. Era ffe tumanyi nti n'eddogo lye lyavaako ne mwannyinaffe okukola ki okwetuga. Litya ye kennyini yasussa eddogo nga ye amanyi nti nalina kufumbira ku ddogo era alina kubeerawo nakuloga kwe. N'atamanya nti ate bigenda mwefuulira. Essaawa zino agamba mbu amulaba ne mu nsonda simanya alaba omuzimu n'amwekanga kyamwekanga nnyo kuba ye yabitandikawo. Kati ku lwaki muganda amwe tebaamutwala ne bamuziika eri ne bamuziika awo we yeetugira? Adijja tetwaziika ku muganda waffe we twajja okuziika oyo omukazi yatuleetera poliisi. Ffenna ne tusaasana ne tudduka ng'ali mugamba abatuuze nti ffe abakoze eki ffe abasse muganda waffe
era tetwafuna lukusa lukola ki yadde nakulaba ku maiti kuba twatuuka mu biseera ebyo nga bamaze dda n'okumuziika. Ate ebyo byagamba mbu nno biki muganda waffe yagenda okufa ng'amaze n'okutunda ennyumba era ffe tugamba kirabika n'okuvaako okwetuga kyasinziirako ebyo ebintu bye yali akoze ennyumba agitunze emirimu giweddewo ffe tugamba naye katugenze tukitunulamu ne tulaba nga lirabika ddogo ly'oyo omukazi ate gy'omanyi abakyala abo basussa nnyo eddogo. Abakyala abo abapya balamu baabwe tutera nnyo okubaaga naye tetwayagala mukazi oyo olw'ensonga ebintu bye yatandika okukola ki okwekolaakola nga azze mu maka ga mwannyinaffe. Yakolanga biki? Omukyala oyo okuva lwe yajja famire yonna yasasika tetwaddamu kufuna mirembe. N'ekirala mwannyinaffe we yafa yakwata abaana ssebo n'abatwala ewaabwe n'abawa maama we. Nze mugamba ebigambo bino nti abo abaana bammamba tebalifuuka bangabi ne wabuli baddi era alikwata abaana baffe n'akola ki n'abatuwa. Ffe twagala baana baffe kuba n'ewaka wennyini yatundawo. Abaana bali bameka? Abaana bali 3 omulenzi omu n'abawala 2. Yakwata abaana n'abatwala wa jjajja waabwe. Oyo maama wakwata abaana baffe ffe abatuwe tusobola okulabirira abaana baffe. Abo abaana si ngabi baana bammamba akwata abatuwe. Essaawa zino munna ali eri apooca na bulwadde ng'ate bw'ava ku ye pulesa zaamukuba amagulu gaagongobala ali awo. Kati bwe mwajja okuziika poliisi ye yabatwala enkyaki? Yaleeterawo poliisi baali beetegese dda ffe nga tetumanyi. Ffe tumanyi tuzze mukola ki mu kunona mwannyinaffe tumutwale tumuziike twagenda okutuukawo poliisi ye yatutwaganya nga ye biragiro nga biva ku ye odeveri ye era tetwasobola na kuziika. Naye we namulabye ng'ali wano ng'ayogera biri kale neewuunyiza omukazi oyo. Naye omukazi oyo ave ku ddogo Hadija omukazi ave ku ddogo oyo omukazi mulogo kuba byonna kati abikoze birabika biweddeyo. Sijja kulimba kyoffe kyetumanyi kyekyo ye kennyini ye yaleeta embeera okutabuka okutuuka ku ekyo. Biki byabeerangawo omukazi ono nga muganda mwakyali mulamu? Era tebabeerako mu bufumbo buli awo bwa mirembe kubeera yali yakamufuna kwe kwagala okwanyula nga ye ebintu byayagala bya mangu. Kati ate abaana bano 3 yabazaala ddi? Abaana abo 3 era kati Hadija toyinza kuŋŋamba nti ono omukulu yamala emyaka n'emyaka nga tebannamwanjula naye olwayingirawo ye yakozesa obwangu. Ffe tetwamanyako na kukina ku ntegeka zaabwe za kwanjula ffe twalabira awo nga batubuulira ate nga batubuulira bebbali kuba yatuuka ne ku sseri tujjako mwannyinaffe yali atubeererawo. Nze nakola omukolo gw'embaga mwannyinaze yakwata obukadde obwo n'abumpa naye ekiseera kyatuuka nga n'olukumi takyasobola kulumpa ku lwa mukyalo oyo nga yawe ebiragiro yayogera ate nga n'oli kyayogera kyakola n'amweteekako n'amugja kuba ekikapu ffenna n'amutujjako n'amusigaza omuntu ogwo we yafunira olwo olukujjukujju ayagala kumwanjula ayagala biki atunze ennyumba y'abaana eyo ennyumba yagisangawo byonna yabisangawo nga babikoze n'omukyalo oli omukulu. Ye paka n'okutuuka ne maiti nayo n'agyefuga naye we namulabye wano nga yeeyogeza Hadija bannanga abakazi bave ku malogo abakazi baagala nnyo omudagala naye oyo omukazi omudagala gwamusukkako. Nze ebyo bye mmanyi naye ye ebyo byagenda ayogera simanya biki yeekanga omuzimu akyagwekanga nnyo ate agenda kutuuka nga takyalina na waatuula. Neewa we bagenda kutuuka wa muleme. Maada lwaki oyogera bw'oti? Nange nina obulumi bwa mwannyinaze. Nina obulumi ffe abaali bakwatagana nga famire. Tetusaako famire nga ffe tutula naye oyo omukyala tewali n'omu wa famire yeetaaga kumulabako. Wabula kyaba tukolera akwate abaana baffe abatuwe. Akwate abaana abatuwe. Ffe tetulina kye tukyamwagaza. Era akyabonaabona nnyo ze kankubuulire. Olw'okusinziira ebintu bye yajja ng'akola. Hannange nga kikambwe nsirise mugamba nti njogera nnyo ne interrupting abantu kati nsirise mpuliriza buwuliriza mboozi mwagala nti mpulirize buwuliriza. Kyokka bambi on a serious note, this is one of the saddest stories I have seen this year. Omukyala yazze wanino ng'ali mu bulumi obutagambi. Yatunyumiriza emboozi ffenna ne tukwata kutama. Nze nabadde simanyi nti nno oyo muganda amwa yali alina omukyala we omukulu. Yalina omukyala we. Tuvuddewo wali bannange nga
enkuba etugobyewo ne tujja no ku lubalaza lw'omukyalo ono senga w'abaana twagala okutegeera ddala ku mboozi y'omukyalo ono Aisha okuva luli mukubira amasimu takyankwata naye ngenda kufuba okulanga musinkana Safina mwenga abafamire mulowooza ani yatta muganda wammwe kubanga muganda wammwe yeetuga teri yamutuga muganda waffe yeetuga kituufu naye nga teyeetuga ng'omuntu nti nno owa bulijjo ng'omuntu abantu bulijjo kituufu beetuga naye kisinziira kiki oyo omukyala yaviirako muganda waffe okola ki okuba nga yeetuga kubanga muganda waffe yalina naye ebibuuzo bingi ku mutima kubanga mama yakera ku makya n'agenda alabe ku mutabaniwe oyo yennyini omukyala yajjayo amazzi n'agayiira maama oba yamuyiira amazzi oba byali biki kuba ne maama yavako okuva lwe bamuyiira ebyo ebintu bye yamuyiira mama waffe yalwala n'akola ki n'afa mama waffe yafa nga ne mwannyinaffe tannaba nakwetuga era okumanya nti eddogolo ffe tukikakasa nti ddogolo ne maama teyamuziikako mutabani we teyaziika ku maama bino ebintu biwanvu lwakuba yayagala kola ki kwerungiya kujjayo ekifaananyi kirala naye nga nze mulayirira tagenda kubeera mirembe era n'ekirala ebyo byagamba mbu nno simanya biki ife tukirina obukakafu nti byonna ebize bibaawo mu famire yaffe ye yakola ki yava ku ye kubanga mama waffe yali ayagala nnyo mutabani we nga womanyi era omwana naffe kennyini tukyalina ennyonta nnyingi ebibuuzo bingi ku mitima gyaffe ate okkirizibwa ye kennyininyini kugenda twagenda n'okuziika poliisi netutwalaganya n'ekibanja mwe yamuziika sina kyaffe naffe kennyini tetwamuziikako ffe twasanga ataddewo amateeka agage poliisi ng'etusalako busazi nga tudduka tetulina naki n'enziika zonna tetwakola ki tetwabitegeerako tetulina nalukusa kuva olwo kutuukako okulabako muganda waffe we bakola ki we bamuziika ebintu byonna bitunze abimazeewo ebintu by'abaana ate nga yamusanga n'ebintu bye ne mukyala we n'abaana byonna n'abyezza mu luvannyuma lw'ebyo oli naye kwetuga kale tuzze nga tufuna ebintu bingi okuva omugolo oyo we twakola ki ate nga twali tetumwinaako buzibu naye olw'empisa ze n'enneeyisaaye ye yatuleetera okukola ki omanyi namwe bamulamu muli bazibu oba mwagezaako okukola bw'embiira nedda omukyala oyo tetwamwinaako buzibu bwonna ng'era womanyi omukyala omugole yakajja naawe oba okiraba abantu abasinga bamulamu batera nnyo okusitaawo abakyala abakulu ne baagala abakyala abato naye n'omukyala yali tayagalika mu ntandika kwe kuba omukazi alina ekisiraani sikirabanga okuva yayingira mu famire ebintu byatandika okugotana muganda waffe wuuyo emirimu giweddewo wuuyo akoze biki okuva lwe yalinnya ekigere mu famire yaffe tewaliiwo ki kuba olaba oyo muganda waffe bambi yalinga atwagala mwannyina zenze ye yampeerera ngaera ne bw'otuukawo akwanguyira nga n'abaana abamu abaffe nga yakola ki nga yabaweerera kuba tulina muganda waffe yafa abadde yasomesa abaana be naye omukyalo oyo we yatuuka nga tolina na gaapu woyinza nga ne bwe tukuba amasimu mwannyinaffe takyakwata masimu ago ne tubeera mu eyo embeera ate nga bambi buli kimu abadde ng'akola kiyayamba ne mukadde naye n'omunaye muyinza okuba muli wano eno nga mugamba nti omukazi alina empisa embi naye nga ne mukyala mukulu naye tatudde nedda bannange ng'ayinza okugamba nti oba omusajja yankyawa ffenna katumufiira nedda byaviirako ono omukyala kuba olaba ne mukyala mukulu puresha nkugambye yava ku mikolo gy'ono kasita yakiwulira puresha nemukubirawo omukyala oyo singa yali yavaako obuzibu yali mutandise mu ntandikwa wennyini naye era puresha yamutandika nga batandise okwogera ebyemikolo gy'ono ng'abiwulira olwabiwulira yakyankana obulamu bwe tebwasigala kyekimu kitegeera ate ng'ono waliwo byanyumye ebitategeerekeka kuba mbu nno yagamba mbu mukyala mukulu yakola ebyo biki naye nga ye yennyini yeyabikola ki yeyabikola ne bimwefuulira tewaliwo ddogo lyonna ye yennyini yaleeta eddogo mu famire yaffe kuba twali famire bulungi ennungi eyeyagaza naye kati tutuula nga abafamire mu meeting ne tubula n'ekyokwogera n'ekyokukola nekitukola ki nekitubula kuba tewali kyatuluma nga butaziika ku muganda waffe ekyo kintu kyatulumanye twakamala okufiirwa maama ate eddakiika emu nti n'oliwuli yeetuze ye muzeeyo omusajja aliwa
muzeeyi omusajja ye yafa nga omukyalo omukulu oyo yakajja maka ga mwannyinaffe era ne tumutwala ne tumuziika. Singa muzeeyi wayolooza bintu byandibaddewo ebiti. Muzeeyi waffe singa yagenda dda n'azuukirayo omwana we naye kakati naffe omukyalo oyo tukola ki? Munnange omukyalo oyo tumutya kuba omukyalo oyo omulaba si mwangu gw'omulabira okutuula mu kamera n'ayogera ebitategeerekeka. Oyo omukyala ayinza n'okuba nga yavuddewo nga yakuyodde ebigere nze kankubulira oli omukazi si mwangu. Sikulimba asobola okuba nga yakuyodde ettaka n'alitwala. Omukazi si mwangu n'akamu naye nsuubira singa muzeeyi abadde nga waali kyo nkyekakasa kuba muzeeyi waffe bambi ye teyali musajja naye mwangu nga teyeerya ntama era yaligenzeeyo n'aleeta ki n'azuukira mutabani we n'amugjayo naye kati nga ffe tuli baata buli mwana aba ali ku bibi agamba kati jjukira abazadde bombi bonna baafa ffe abaana era tumala kitono naye ng'omukyalo oyo bambi ye si mwangu. Muli abaana bameka? Batuzaala abaana 9 naye abamu baafa. Mukulu waffe ono yasembyeyo okukola ki okuba nga gwe tutaziiseeko naye nga ki bo bali abalala tebyalinga byono baafa nga tataffe nga tannabakola ki nga ye tannaba kufa ng'akyaliwo. Ebizibu byo bingi naye nga biva ku oyo omukyala. Tewali muntu mulala yenna gwe tuyinza kwekwasa mu famire yaffe okuleka oyo omukyala kuba baali tebannamuwasa tebyaliwo ebiti. Twali famire ennungi eyimiridde naye okuva mukulu waffe we yawasa omukyala oyo ebintu ne bijja nga bikola ki nga bitabuka naye nga mu kyo ffe kye tubadde twagala tuddiza abaana baffe kyokyo sijja kisazaamu era sikirumamu. Akwate abaana baffe abatuwe abo abaana si bangabi baana bammamba kyo nkiddamu abakwata abatuwe tetusobola kulemererwa abaana baffe. Kati ani alina abaana? Maama w'oyo omukyala gye yabatwala waabwe yakwata abaana baffe ffe abatuwe tusobola obbalabirira kuba naffe kennyini kati tukola tulina ku ssente tusobola okuba nga tulabirira abaana ba mwannyinaffe ebintu byonna yabitunda n'abaana nabo ate abatwale oba si baffe akitubulire nti abaana si ki nti si bammwe awo tujja kuba tukitegeera. Kyenumya nnyo okulaba nti mulina ennaku ya muganda wammwe yafa naye ebintu bino byonna bisoboka. Mu bintu by'abajja n'abajja toteekangayo kikyo nkakasa naawe olina obufumbo obwo bw'okimanyi. Nkimanyi naye ate wabaawo omuntu nga ye tasoboka oyo omukazi tasoboka gw'olaba oyo omuntu watuukira okutta bbaawo gw'olowooza kiba kiki ogwo ogukazi tegusoboka mwe guleegeragaga beere gukazi guzibu nnyo kankubuulire nze kankuwayo sitole mu lumu nagenda ewa mwannyinaze ng'akyaliwo neŋŋenda n'enkyala nakisanga kifumba ennyama kyakwata sepiki y'ennyama sebo ne kigiddusa ne kigikwekeyo wansi w'ebitanda kirabika ewaabwe balya n'abantu. Tombulira kikazi ekyo kirabika balya abantu n'abaana baffe kirabika yabatwala kubalya nze bamumanyi bamulamu wadde babiri naye oyo omukazi mubi nnyo nga wokiwanza sirabangako namulamu afaanana bw'ati. N'abaana baffe balina okuba babatwala kubalya oba si ekyo babatwala kubasala bitambo ogwo ogukazi mwe guleegeragagagere si kumukyawa bukyayi bannange omuntu wotuukira okutta bbaawo n'abafamire ne batuuka okujja n'obaleetera poliisi kitegeeza ne mayiti ayinza n'okuba yagijjayo dda n'agirya. Tombulira kikazi nze nakoowa oyo omukazi ne mukooyera ddala ate singa oddamu omuleeta wano nze nkubira simu olabe kye ŋŋenda omukukolera nze namukoowa ne mukuta yatutadde ne mu mbeera embi gye tulimu oyo omukazi singa teyayingira mu famire yaffe tetwandibadde wetuti wabula byonna nga tubyogera akwate abaana baffe abatuwe tetusobola kulemerera kulabirira abaana abo abo abaana tusobola obbaweerera kale wadde okusoma wakiri kugaane naye nga bali mu kika kyabwe bave ebukojja teri mwana akulira bukojja ng'alina abamu amagezi ate wabawo obukojja bw'okola ki naye otwoka n'otunuulira maama bw'afaanana n'entegeera ye kitegeeza n'abaana baffe batuwe bagenda okubeera ffe akwate abaana baffe abatuwe ate nze badde nkusaba olunaku lwaliddamu nti nno bazze nkubira essimu bannange nzije nze nkyasanguzemu ago agabeera agakikula ng'ag'embizi. Tombulira nze nakoowa ekyo ekikazi seetaagira ddala si kunyiiga bannange tuyina ennyiike ku mutima ku lw'oyo omukyala oyo omukyala byatukoze bingi nnyo bannange oli musaayi gwange nomirirwa musaayi gwange
numirira musayi gwange na family yange oyo omukazi byatukoze bingi byesaana kudda wano ate nomunaite kiswala kiswala nekitoka okumanya kisiru kitutidde mama affe kitandise omuntu omufute bamwogera ko nekituuse n'okuleeta mwanyina ffe ffe tukyali mu maziga kyo kitandise kwogera ate bya kisiru byaki simanya ebintu bye kyatunda tebyakimala gwe tunda bulungi bintu bya mufu gwamanyi gye kali ggwera n'omuzimu gwo ate njagala gunzike nga nayo gukututte nga nawe ofuuse muzimu mbwa ggwe bannange nze kye kikazi saagala nakuwulira bikikwatako saagala wabula yaleebuuka ne na muzimu gwe akole ekintu kimu atuwa abaana baffe atuwa abaana baffe kuba guli mu kisaayi gwaffe tetujja kukyawa ye tukyawe n'omusaayi gwaffe kuba kati kwe tulabira muganda waffe ffe abakwata abatuwe oyo omukazi alina obuntuntu bwakola yagenda n'okuviirako ne mujjawe okufa kuba ne mujjawe essaawa zino ali ku ndiri naye nga ddogoli oyo omukazi kati babasawo bagamba kinshimu abasawo bagamba pressure bagamba pressure si pressure ye kennyini oyo kuba obulwadde bwatandika bwamugwira ng'amaze kutegeera mikolo gy'oyo omukazi pressure ekubanga abantu mulimu n'eddogo oyo omukazi mulogo nnyo nkikkaatiriza kubeera bannange oyo omukazi mubi omwo mwatunuuliranga ekitategeerekeka oyo omukazi mubi nnyo naye gyakoma okuba obubi ku face n'omutima gwe nze simanyi na mwannyinaze kye yamwegombako sikitegeera oba yamwambaza ki era kye yamwambaza kati essaawa zino kyekigenda ebyo byawoza alaba muzimu mu nsonda kyekyo kye yayambaza bbaawe okutuuka omukwana kyekigenda naye muno nakimutwale fe ebintu atunda amalewo naye akwate abaana baffe abatuwe fe tetulina kirala kye tumwagaza kuba olwedde n'ebintu byonna abitunza abimazeewo singa ogwo si muzimu gujja gumulondola teyandize na mu buno bukamera naye agenda butambula bwonna bumaleyo agenda butambula bumaleyo ate nga talina kyafunyeemu wabula ye afaafagane na muzimu gwabba gwaba afaafagana nagwo kuba ffe tuli bakufu okutuuka omuntu okutuuka n'okola eddogo ne lituuka ne litwalira mu bbaawo ne yeetuga bannanga ani yali akirabye ffenna tuli bakazi naffe tulina abasajja naye ye yalowooza mbu obufumbo alina butambuliza ku malogo naye kati ngaago ye kennyini yaddako n'okufa yagenda okuddako yaddako naye twagala affe nga abaana baffe abatuwadde mbweyo oli mukyala musiraamu olina okusonyiwa oyo omukazi bannanga okusonyiwa kubaawo naye oyo omukazi tasonyiika omukazi oyo gwenga gwe kiki kye yakukola ng'oggyeeko bino ebirala ebya famire ayinayo gwe kye yakola nze kye yankola kiri nti oyo omukyala okuva lwe yayingira amaka ga mwannyinaffe famire yaffe yasasika ffe mwannyinaffe yali atubeererawo mu bintu bingi nnyo bingi nebyasobola kunnyonnyola wano mu kamera bingi nga bwomanyi famire nga ye muntu ayanguyikika kutuukikako buli kimu nga tomala gamutuukako n'atakuyamba mu nsonga ye naye okuva lwe yafuna ogwo omuzimu omusambu ogwo buli kimu kyakolaki kyasasika era buli kimu kyafa naye ayogere oba nze ŋŋamba abaana okubatwala neye bukojja bayinza okuba kuba kyo kyalimu n'obwenze kye kikazi kuba juzi nawulira waliwo n'omusajja omulala yayagala okikuba embaga n'amala embaga neekolaki era nayo neefe era nayo lyali ddogo lyaffe fe akwate abaana baffe tabayigiriza obulogo abatuddize muula oli munyiivu ndi munyiivu nnyo kwezi ensonga ngenda kusaba mukwatagane n'omukyalo ono tetusobola kukwatagana tetusobola ekisookera ddala obukulu kwe kulaba engeri omwami oyo gwe baziika mu poloti etali yaabwe butya bwavaayo nga ye kennyini tatuganya nakukola kina kumanya wawe yateeka muntu buli we tuvaayo okusinziira Aisha we yazze mu mawulire nze ndabanga yabadde atuuse ku kisenge kuba twamusanze actually aludde yesikale nga nkubira naye nze ebiseera ebisinga nsooka nindako okukola emboozi olumu nina ebintu ebimu byembeera nti nga mpuliddemu ebyo ebyamalogo kati emboozi nasooka ngentiisa nga buli waginyumiza kuno ku WhatsApp mpulira entiisa but finally nazze ne musinkana naye sijja kulimba embeera gye twamusanzemu ekisooka yabadde si nnungi ako ka blouse ke yabadde ayambadde kabadde tekamutuuka na mukiwatu kyovula yabadde akubiddeko ereesu ng'agyesibye munene bw'ati okusobola okwebikka obulungi
kwegamba afaananira ddala ng'omuntu ali mu mbeera nga n'ekyokulya embeera ye yagyeteekamu okusonyiwa kyabwe kakati kankubuuze ye akyali mu mbeera naye abeewaabwe bakyasobola omulabako naye ate owaffe tetukyasobola na kumulabako tetulina na ssuubi ne mayiti yennyini yagitugobako wabeera gwe okusonyiwa kubeerawo naye bannanga omuntu nakugana n'okulaba ku mayiti wakiri twalirabye ku mwannyinaffe ne tumanya nti no kiki naye yatugobako n'ateekawo poliisi tannabajja kuyita n'obwereere okyagamba mbu ka bulawuzi tekamutuuka ekyo kitono nnyo ku ffe kitono era yonna gyali mugamba nti ekyo kikyali kitono nnyo kikyali kituuza wabula twagala byeyongere mu maaso ng'abaana baffe amaze obbakola kyo batuwa kikyali kitono nnyo agenda tuuka nga n'aka kabulawuzi takyalina n'amagezi gakambala gwomanyi omukazi kye yatukola oyo omukazi yatuyisa bubi nnyo 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 yatukola bubi naye kati ye ate nze ndaba nga talina na kyatugamba tewali kyayinza kwogera kuba ffe tubirowoozeza ne tutuuka ne ku kisenge neweebuuza omukazi ddala ddala oyo nyinza mukolera ki noonya nekyenyinza omukolera kikyambuzi naye yafaafaagane na muzimu gwe gwawoza mbu agulabawa yatunda ebintu by'omuzimu agumalewo gye banaakoma gye banaakoma ffe tetulina kyamukolera kuba ebintu byonna yabimalawo kyova olaba nga ali ku kisenge singa teyakola ebyo teyandibadde bwatyo eryo ddogoli ali mu makungula kuba omuntu alina amagezi tosobola kukola kintu ng'ekyo nazaalawo omusse mutabani we omusse kakati bannaye kusonyiwa nakwo kulinayo kukoma maama yakiki ekyamuluma like bwe bamuyira amazzi n'afa maama obulwadde bwatandikira kwaga amazzi oba tegaali na mazzi oba bwajja buzinga atidde era olwavaayo yamala ne wiiki teyawera maama n'alwala kwe kulwala kwe kufa ffe kyova olaba nga tugamba nti kati baabasawo bagamba kiki ekyali kimuluma obulwadde baabunoonya ne bubula obulwadde baabunoonya ne bubula kwe tuva ne tugamba nti ye kennyini bye yamuyiira ye agamba mazzi naye tegaali mazzi ye bannange n'ekirala lwaki yali ayiranya zaala yali ayira waki omuntu woba ozze okulaba omwana olutalo guba musango ennyumba gye yali amugobamu yefuula nti tamulabye yali amulabye era n'amuwerekereza n'ebigambo incidenti yali etya gitunyumize byali bitya maama yawulira ku bulwadde bwa mutabani we nti ki embeera gy'alimu si nnungi n'ayagala yeesitula agende alabe ku mwana we teyamuganya nakutuka sitayalaba nti ye maama yakwatirawo awo bintu oba si namazzi n'amuyiira maama olwakomawo wayitayo ennaku bbiri n'atandika okulwala etumutwala mu malwayo jjukira nti mwannyinaffe oyo yali nga ajjanjaba maama ng'era yamufaako maama yali yasangibwa alimu obulwadde yalinamu obulwadde era nga walwalamu nga mutabani yakola ki yagattawo era yamufaako yamulabirira era nga womanyi mu famire mubamu omuntu okola ki omwangu kakati maama n'afa bw'atyo mwannyinaffe teyaziikana ku maama wayita ebbanga nga ne mwannyinaffe akola ki nga batugamba yeetuze tusituka tugende omukyala sewe yatugaana okutuuka ne ku mayiti yadde n'okukyama wabula poliisi yatusalirako awo netukola ki netugenda nga tetusobodde nakuziika tetulina nakye twategeera naye ekituluma nti mwannyinaffe gye yamuziika sinawaffe ye nanyini poloti agamba ki alabika yali yamukwana n'omukazi malaaya naawe malaaya mwenzi ng'osobola kuziika mu poloti etali yiyo bayinza n'okuba beekobana ne nanyini poloti batuttire mwannyinaffe nga baagala bintu batwale ebintu babitwale ffe tetulina kyetukola ki kyetumwagaza wabula tumwagaza kimu baana baffe singa w'abaana oli munyiivu bannange kankule ne wobeera gwe onyiiga ekikazi kisiru tekirina magezi ate talitegeera paka talitegeererako ddala wabula twagala alema okutandika obutategeera abo okusingako awo ng'akutta abaana baffe ng'abatuwadde tetulina kyetumwagaza kirala era ajja kubuna bukamera agende nga nnyonnyola nonsense oyo ebisongasonga ebitategeera naye talina kyagenda kufunamu kuba amagezi ge matono naye kikulu nti akwate abaana y'ensonga enkulu atuddiza abaana baffe tewali kirala kyetumwagaza kale tuterewo mu comment section yawo kiki kyolowooza ku mboozi eno
kikyembanzizaako gakuwebwa munno amagezi muliro wegukugako geyazike wani ewa neighbor njagala olwaleero mu comment section mumpandiikirewo bannange singa mwenzi ozaako ki kubanga singa wabana wuno ntudde naye tuli Bugema wano abantu b'oku Bugema olwaleero nakoledde wammwe era yagezaako okutunyonnyola enfa ya muganda we newankubadde naye agamba nti teyasobola kumuziika poliisi yabagoba na misinde ekyebuuzibwa omukazi ono ssente yaziteekawa ze yatundamu ennyumba bw'abanga atuuse mwene embeera n'okujja ku midiya ssente yazisaawa nze ngamba ssente ezo kuba ffe twawulira nti mu bufumbo bwa mwannyinaffe yalina omusajja omulala amuperereza ayinza okuba yamusinga amagezi ssente ezo zonna n'akola ki n'azimutwalako era kwe kubonaabona kwe singa abadde aziina teyali tawanyina kutuuka wano teyandizeewo naffe yali badde talina kyatwagaza kuba missoni ye yali yakutta mwannyinaffe ffe bwe tugamba aleke kwekwasa mbw ate yalinamu n'obwenzi mu maka ga mwannyinaffe ffe ne kitulaga nti oli gwe yalinga ayendako alayika yamusinza amagezi muliro bwe gakuggwako ogweyazika ewaani ewa munno mumpandikire mu comment section kiki kye tuyinza okuzzaako ku mboozi eno singa omukyalo ono avaayo najja n'abeetondera nga famire bannange n'akonfessi nga buli kimu ekyaliwo kubanga bannaye amazima gakufuula owaki n'ababuulira ekituufu n'abalaga oba mugana muwaali ne mumugjayo kubanga simanyi ku lwaki omuntu aba tayagala omuntu gye gwe bazika mu poloti etali yaabwe aveeyo olaba omukyalo oyo talina kyagenda kukola ki talina kyagenda kukolawo nze mukulaba okwange kuba ebyo byonna byonna twatuuza meeting ng'aba family byamulema naye nkugambye singa ku kisenge kwali wangambye yagaana okujja twamuyita n'agaana naffe ne tukola ki naye nze namaze mulaba wuwa naye nze njagala okubuulira ebigambo bino oyo omukyala yatuulanga mu mmotoka ya mwannyinaze n'alaganga nti ye mu bakyala bonna teri amusinga ng'abanga ali mu nnyonyi naye nze nkugamba ebigambo bino nti gakyali mabaga nakubukedde yennyini agenda kutuuka atuukeyo atandike kuwoza muzeeyi Museveni banyambe baani bonna bonna agenda batuukamu olw'ebyo kye yakola nze nkakutema nga nkugamba nti talina kyasobola kuzzaako tewali kyagenda kuddamu kukola kimuyambe tagenda kufuna buweerero paka mpozi nga siyenze tewali kyagenda kukola kimukole kimubeerere kyangu wabula kimu kyabaakola tuwa abaana baffe abo abaana si bangabi baana bammamba abakwata abakomyewo alya bulungi ssente ze n'omuzimu gwe tewali kirala kyayinza kukola senga bannange bamulamu nze kale nze bamulamu just nkuwuliriza naye bamulamu abasinga tebasoboka si butasoboka olaba omukyalo oyo twamukubira essimu oluvannyuma lwa mwannyinaffe okufa twatuuza meeting ne tumukubira amasimu nga takwata nga tutudde ffenna famire ekyavaamu yakwata essimu n'atuteeka mu blacklist nze mwennyini nga nze amukubira baganda bange bonna baze bamukubira amasimu nga tagakwata kye yatukola kuteeka mu blacklist naye mukama katonda byagera ensi emwanise avuddeyo ye yennyini ensi n'emwanika n'atabimanyi n'abitegeera nange ne mmulaba kuba nze mbadde mmaze ebbanga nkuba essimu tazikwata era kwe kukola ki kwe kusalawo n'enzijja wano ensi emwanise ate ekibi kiri mumulumiriza kigenda mumulumiriza paka ate agenda kutuuka nga takyalina nagwabinnyonnyola nga nammwe bajja gye yeekubira enduulu mugenda tutuuka mu mukoowe kuba omukazi mubi nnyo nga wokiwulira tewali mukazi mubi ng'oyo omukazi mubi nnyo kakati tuwalenga tumukubira amasimu tagakwata kakati kiki kyayagala buyambi ki obusinga okuva mu ffe be yakosa omuzimu mbugu musumbu gukyamusumbuwa kuba yamanyi gye yamutwala gye yamuteeka gugenda musumbuwa paka yatunke na muzimu gwe naye ng'akwata abaana ffe atuwa abaana ensonga kati ffe gye tulabawo ye abaana kuba byonna ebirala twabigezaako n'agaana ntumukubira amasimu tutuule tulabe butya bwatuwa omuntu waffe
yakwata amasimu n'agajjako kati essaawa zino avuddeyo ali ku kisenge ajja kibeerako paka waliwo omukyala yankubidde eggula essimu naye nagenza okujjukira okumurekodinga nga really kiri leeti kuba nalabye ng'emboozi yenja gyetaaga ate nga naye wabadde wankubidde nenjagala nsookeyo eyaani ey'oyo omukyala oyo ng'agamba nti nno omuganda ng'agamba nti omukyala ow'omu maka omukyala oyo ng'agamba nti omukyala w'omu maka yali si musiraamu omusajja nayagala afune omukazi omusiraamu nedda bulijjo abasajja bawasa abakyala nga si basiraamu era mukyala waffe omukulu kituufu yamuwasa nga si musiraamu naye n'amala n'asiramukira mu bufumbo era kati waali musiraamu era kati n'abaana baffe era basiraamu eyo si nsonga nkulu kati kyayagalayo okugamba bwe bamuwasa oli nga si musiraamu ye ne bamuleeta nga musiraamu ng'ate alina kukola ebyo kwagala kutta muganda waffe kumugirawo ddala mukyala waffe waali era yasiramuka ne ku mukolo naliko mukyala musiraamu era kati waali wadde mulwadde naye mukyala ki musiraamu era waali oyo ye talina na byakunnyonnyola wabula nze ekituufu kijje mu nze era we nabyo ekyensonga lwaki nekkubira essimu neŋŋamba kanzije mbannyonnyole bannange saagala kulandagga nnyo nakubalwisa nnyo baddiya mungenda kunzikiriza mbasibe olunaku olwaleero ono yesenga w'abaana ba Budu omugenzi eyeetuga oluvannyuma ng'omukolo gwabwe gwakamala okukola ki okubeerawo for personal reasons tayagadde kweraga mu bantu naye ng'ekituufu kiri nti emboozi yo ngayo tugifunye newankubadde obusungu alina bungi I can relate lwakuba nze ng'omuntu ndi biased kuba mulamu nze siri mulamu wa kika ekyo kati nze kyova olaba ekintu kyonna ekirimu mulamu nze ng'omuntu kimpisa bubi siri ku sayidi y'abamulamu naye ng'omukyala wuuno ayina obulumi bwe ayina ensonga ze era tusazeewo olunaku olwaleero tubire nga tuziwuliriza munnange nze bamulamu abamu bansobera kyokka nze nga mulamu siina budde bulingiriza baganda bange naffe tetwabulina naye munnange kisinziira omuntu gwe baba bakoze ki gwe baba baleese kisinziira omutima gw'omuntu omuntu yennyini akuwa ensonga lwaki oba omulingiriza naffe tetwayagala mulingiriza naye essaawa zino bye yakola bye bituleetera okukola ki okuba nga tumulingiriza ate nga tukyamulingiriza nnyo waayina ebyammwe ayina ebyaffe ayina abaana baffe ayina omuntu waffe gye yamuziika tamutulaga tamugjayo yensonga lwaki tumulingiriza singali bamulamu abasinga gyebali kyo kituufu kuba nange nyina bamulamu bange ffenna tetutuukiridde naye wabaawo ensonga lwaki omusaayi mukwafu nnyo okusinga amazzi toyinza kuleka oti omusaayi gwe gutayaaye kale mwanyinaffe oba yagenda abaana abatuwe tujja kusobola olabya akatono ke tuyina tunaakawo abaana baffe kuba be tulabirako muganda waffe era tewali kirala kyonna kyayinza tugamba okuleka ekyo mwalaba n'ebizibu ebizibu twalaba nabyo naye njagala okubuulira maddamu Adija oyo omukazi yalina ssente n'akasente ffe twalaba amagye mu lumbe lwa mwannyinaffe ge tutalabanga oyo omukazi yalina ssente za mwannyinaffe zonna yali yazikukulira yazijjayo kwolwo mu maziika twalaba amagye gonna yagamalayo amagye tegatuganya yadde n'okulinnyako wadde mu lujja gatutwalaganya yalina ssente oyo gwolaba nga kyayagala kyakola Adija ateze kubuulira olwo omukazi lumbe lwa kirago lumbe lwa nnyuma oyo gwolaba yalina ssente nga alaba nti nno buli kimu kiki ensi yonna nga yiye sente mugenyi naye neewuunya okulaba kati ng'ali ku kisenge ate nga tannaba kyo kituufu ali ku kisenge omanyiza omutima gwange gulina ekisa kati nga sinawuliriza bibyo kati nina ekifaananyi kiri kye namulabamu ne bye yannyinyonnyola birina engeri nabyo gye bimpunza obwongo kati naawe mpulidde ebibyo ntegedde endowoozayo naye bannange era nze nzikiririza mu kusonyiwa okusonyiwa kituufu kubaawo naye kisinziira kikyosonyiwa bwe munaakwatagana n'omukyalo ono
ajja batwala awali muganda wammwe at least niwe musooka ne mumugjayo adijja olaba omukyalo oyo ne mumuzza mu famire ne mukola emikolo egyo gyonna gye nalabye abantu mu comment section gye bagamba right awo ne musooka omukazi ne mumuta ne mumubefriendinga ne mumuggyako abaana nze bwe ndowooza kale ye ndowooza yange bino saali bigambye wano ku camera actually naalibadde mbikugamba mu kabox kakati adijja omukyalo oyo nga we yavuddeyo ensonga n'azireetera ggwe ffe tukusaba tukutiisa obuvunaanyizibwa gw'osooka oyogeremuko naye nga ekyo ky'oyogedde then ffe ojja kubanga okola ki ng'otubuulira kiki kyakoze eki kyasaze nekino tokyerabira eky'abaana abaana bannange kale byonna nga weebiri naye nno n'omuntu okuggyako abaana tebasoma nawulidde nti bali bukojja tebasoma naye nga ffe tusobola okulabirira abaana baffe akatono ke tulinawo tusobola okwasaganya n'abinaaba biganye tunajjeewuwo n'otukola ki n'otuyamba abaana n'otuteeka ku mutimbagano ne tukabira ne batusondera abaana baffe ne basobola okuba nga bakola ki nga bayambibwa bantu basobola baba basala ne bayongerayo okusoma ne balema okubeera mu kyalo okulunda ente yabo balina n'ente busente bwonna bwamuggwako ali awa yeekubya mizibu yalinga azitwala mu masabo ng'alowooza kirabika n'abasawo baamukozesanga embwa eyo talina makulu kyova olaba n'omusajja yadda agezaako muwasa ekisiraani kye kyamusooseeyo mwaga amagere g'ababaatiza munzikirize mbasiiwe yenze HK Media Hadija Kigozi mbajjukiza tutunda political sozo property consultants muje mugule poloti emitwalo 15 gyosiba ku poloti 25/50 yakakadde kamu jangu omwaka guno buli mukyala njagala abeereyo n'akataka awantu wasonga n'agamba nti nze wali ekisoga weewange olaba otya duka misinde ku bisimu gamba nti sozo property consultants elo njagala poloti tujja batukolako bulambalamba neyanza nnyo bannange assalamu alaikum